Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero nze nammwe abaana abawala, nze nammwe abakyala, naddala gwe omwana omuwala eyakagenda mu bufumbo oba ng'osuubira okugenda mu bufumbo oba ng'obulimu nga waakabugendamu waakamala wiiki 2, mwezi, myezi, mwaka, jagadde obeere ng'owuliriza ku bigambo bino olw'ensonga nti bye bigambo ebyo by'oteekeddwa okumanya oba okutegeera ebyo by'oteekeddwa okgenda nabyo mu bufumbo oba by'olina okuba nabyo mu bufumbo by'olina okutunuulira nga waakalinnyayo bw'oti mu bufumbo ow'omusajja oyo. Kikulu nnyo ebintu bino obeere nabyo. Ekisookera ddala ng'omukyala ali mu bufumbo nga waakabugendamu, kikulu nnyo omanye ebyo bye balina okukubuulirira olw'ensonga nti omukyala yenna agenda mu bufumbo oba omuwala yenna obeera osaana okubuulirira. Mu kubuulirira okwo mubaamu eby'enjawulo, okumanya enkwata y'omusajja, okumanya omusajja oyo omuyisa otya, oyogera otya, weeyisa otya. Kale kikulu nnyo okubuulirira ng'ogenda mu bufumbo oba nga wakagenda mu bufumbo. Kyetaaga ofuna okubuulirirwa okutuufu. Eky'okubuulirira kikulu nnyo olw'ensonga nti ekintu ky'oba ogenzeemu obeera mupya, bingi by'oba tomanyi bye weetaaga okumanya. N'olwekyo kino eky'okubuulirira tujja kitunuulira, tujja kukolayo viidiyo kyo nga kyetongodde. Ekyokubiri, omukeeka mukulu nnyo. Omukeeka ogwo mukulu nnyo okubeera nagwo mu bufumbo. Tolina kuba na mukeeka gumu, olina okubeera n'emikeeka egy'enjawulo, naye ku mikeeka egyo gy'oba nagyo kikulu nnyo obeeko nagyo n'emikeeka gyo egy'omu kisenge, oba gumu oba ebiri naye nga gya mu kisenge, nga gigyo ggwe nga gya mu kisenge. Emikeeka egyo mirungi nnyo, kikulu nnyo obe n'omukeeka gw'omu kisenge. Ate obeere n'emikeeka egyo egibeera egy'omu ddiiro, egy'abagenyi, egy'abaana okutuulako. Omukeeka mukulu nnyo mu bufumbo, oteekeddwa okubeera nagwo nga wakagenda mu bufumbo. Ekyokusatu, n'enkumbi nkulu nnyo. Bye bimu ebyo by'olina okutandika nabyo ng'otandika obufumbo. Oba bakuwasizza mbaga oba si mbaga nga weetutte wekka, enkumbi kikulu nnyo okugenda nayo mu bufumbo oba okutandika nayo obufumbo. Enkumbi eyo tutegeeza bugoye, obugoye obwo obw'enjawulo obubayambako mu nsonga ezo ez'omu buliri bwe bayita enkumbi. Abakyala, abaana abawala, kikulu nnyo mutunuulire nnyo enkumbi ezo, nkulu nnyo. Mumwe abakyala abafumbo osaanidde okubeera nayo oba osaanidde okubeera nazo. Buba bugoye bwa njawulo. Obugoye bwe buyitibwa enkumbi oba tugambe obutawulo oba ttawulo ezikola mu nsonga y'omu buliri ze ziyitibwa enkumbi. Kikulu nnyo mukitegeeremu abaana abakulidde ku kibuga. Mumbuuza nnyo ekintu ekyo ne mubuuza nti enkumbi ze ziki? Enkumbi bwe bugoye obubayamba nga muli mu nsonga ezo ez'omu buliri. Kikulu nnyo nabwo otandike nabwo obufumbo. Ekyo nkibabuulira. Ate oteekeddwa okubeera n'obugoye obwo obw'enjawulo obuwerako. Osobola okubeera ne wiiki nga 2 nga bwe bugoye nga 14 n'okusingawo okudda waggulu. Kiri eri ggwe bunyiikivu bwo na buyonjo bwo, mukitegeera. Era enkumbi ezo, obugoye obwo kikulu nnyo obeere n'obugoye obwo nga buwangiddwamu eddagala erikuyamba okubeera nga weenywerezaako omwami oyo, okubeera ng'omwami omuwa omukisa naye yennyini nnyini. N'olwekyo obugoye oba ze tuyita enkumbi nkulu nnyo nazo kutandika nazo obufumbo. Ekirala, n'ebibbo ebyo bye bimu omukyala by'atandika nabyo obufumbo. Ng'ogenda mu bufumbo oba ng'oli mu bufumbo, kikulu nnyo obeere n'ebibbo. Ebibbo eby'enjawulo, obubbo obutono wamu n'ebinene, nabyo kikulu nnyo obeere nabyo mu bufumbo. Ekintu ekirala kino kyo kikulu nnyo njagadde nakyo mbeere nga mbabuulira. Omukyala yenna oteekeddwa okubeera ng'osalawo. Omwami abeere ng'akwesiga. Ebiseera ebisinga omukyala asalawo, abaami batera obbeesiga, naye kibi nnyo omwami okubuuza nti mukyala tuguleyo akamotoka ate n'omugamba munnange gw'omanyi ssente gwazeekolera, gw'omanyi. Ekyo nno kiba kya bulalu. Omwami waakubuuzanga ekibuuzo beera ng'osalawo, obeera omukyala asalawo mu maka. Omwami waakubuuza muddemu nti emmotoka tugigule oba nedda tugule kino. Kwegamba beera ng'oli mukyala asalawo. Omukyala awa ekirowoozo ekyo ekikulu ekisobola okuwa omwami amaanyi okubeera ng'ayongera okwagala, n'amanya nti omukyala ono kituufu mukyala muzimbi, anzimba, ansalirawo ekyo ekyokukola. Naye ebiseera ebisinga singa omwami akubuuza nti mukyala tuguleyo kapoloti tukagule ludda wa, n'ogamba munnange gw'omanyi
gw'omanyi gy'oyagala okugula beera ng'osalawo mugambe tugule eno tugule eri afazali akugambe nti ssente zennyini tezisobola kugula eyo n'omugambe kale tunoonye eno. Kikulu nnyo okubeera ng'osalawo ku nsonga ezo ez'omu maka naddala ng'olina omwami wo mukadde ako ke musalirawo ebintu. Kati bw'obeera omukyala bw'otyo kireetera omwami okulaba nti mutuufu omukyala gwe nafuna naye ali bw'atyo tannyamba. Atandika okubeera nga yeebuuza ku mikwano gye, yeebuuza ku maama we, yeebuuza ku taata we, mukitegeera? Kale n'olwekyo kikulu nnyo omwami olukubuuza ekintu n'obeera oli mu busungu obufaanana butya nga yakunyiizizza, naye olukubuuza ekintu nga kikutwala mu maaso oba nga kibatwala mu maaso, kiddemu n'obusungu obuteeka ebbali. Ekyo nkibabuulira bye bimu abasajja kwe balabira abakazi, omukazi anaamuzimba n'atajja kumuzimba. Kati n'olwekyo kikulu nnyo obeere ng'osalawo, kiyambe omwami oyo okubeera ng'akwesiga, kijja kubeera ddala kirungi nnyo. Ekintu ekirala, bino bikulu nnyo, nabyo osaanidde obeere nabyo. Ekisookera ddala kikulu nnyo obeere n'omuzigo omuganda mu kisenge kyo. Kikulu nnyo obeere ne oyiro yenna, oba olive oyiro oba coconut oyiro, naye nga kikulu nnyo obeere ne ka oyiro obudde bwonna mu kisenge kyo. Kikulu obeere n'omubisi gw'enjuki era mu kisenge kyo. Omwami ne waabiraba tewaba na buzibu. Ekisooka, omuzigo omuganda gukuyamba okubeera ng'oyongera ku balongo bo, n'ebirala oyiro naye akuyamba okubeera ng'oyongera ku balongo bo, wamu n'amatama okubeera ng'ogakuumirako boggongerako, wamu n'omubisi gw'enjuki era nagwo gwe gumu guyamba mu nsonga ezo, wamu n'ebirala kufunza, kuwoomesa. Omubisi ogwo guyamba nnyo. N'olwekyo ebintu ebyo bikulu nnyo nabyo obeere nabyo. Tebiteekeddwa kuggwaako. Bwe bibanga ebigenda okuggwaako okufuuka expired ng'ofuna ebirala era ng'obiteekawo, ate si kubitereka, olina okubeera ng'obikozesa, kubanga bwe mukimanyi nti abalongo oluvannyuma lwa myezi ng'esatu ebiri oteekeddwa okuddamu n'obakwatako n'obongerako olw'ensonga nti bakendeera. Kitegeeza ojja kukozesa bintu ebyo. Ekisembayo eky'omukaaga bwe butiiti, n'obutiiti obwo bukulu nnyo. Otandike nabwo ng'oyingira obufumbo. Bukulu nnyo lwakuba abamu mwabufuula bw'abantu bonna, naye obutiiti buno bwabanga bwa musajja oyo akwebakako, yateekeddwa obbukwatako nga buli mu kiwato, yateekeddwa obbutunulako nga buli mu kiwato. Obutiiti bwetaaga kubeera bwa musajja oyo akwebakako oba eyakuwasa, yalina obbukwatako mu kiwato, yalina obbutunulako. N'olwekyo n'obutiiti bukulu nnyo naye era busaana nga buwangiddwamu ku ddagala ate nga butegekeddwa bulungi. Kijja bayambira ddala bulungi nnyo. Ebintu ebyo bikulu nnyo okubeera ng'otandika nabyo gwayingira obufumbo oba bulimu nga waakabugendamu gw'omukyala. Tunuulira nnyo ebintu ebyo. Tujja kuba tutunuulira ensonga endala eyo ennene, ebyo by'oteekeddwa okubeera ng'omanya kye bayita okubuulirira. Omusajja asobola okugamba nti naye mukyala gwe genda bakubuulirire, toba mukyala gwe gendako wa ssenga wakubuulirire, oba n'akugamba nti n'ekyaka mukazi gwe tebaakubuulirira. Ekyo nno kye tujja okutunuulira, biki ebyo babeera balina okubuulirira. Tugenda bitunuulira ku paati 2 ku vidiyo enaddako. Bwe kityo bwe kiri. Kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Mubeere bulungi, mweraba.